AM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Basebo ne banyabo tuguse olunaku olwaleero tukomyewo ate nate tubeere nga tubako ensonga zetukkaanya oba obutakkaanya bwe tuba twogera wano babaamu ebyanga naye gayo atukuba nnyo you either we agree or disagree. Yes, we agree. We agree. You either decide with you side with us. You side with us or get another. You side with us or no tuleka. Netambe njagala tunyigemu olumu tukole kundi nga yazungu nawe oyogera luzungu. Baida oja kwewunya nja kusonda wano oluzungu ndwogere wano nawe otye. Njagala tugikole. I can speak English baida fluently. Be accent y'Abangereza ogamenti osiba nye gundi makindi. Makindi teri. Maze myezi mingi ngasigenda makindi. Ate mwe oluzungu obeera kisaasi obeera ntida. Zibe kololo jensula. Kololo naye ate oyagala nnyo makindi. What your business? Tukola mu music industry. Tukola music ya mama twali business yange ya ndongo. Ochekede business yange. Makindi tele business yange. Abayimbi no tebakulimba nga nekinusu. Music industry tambulira makindi. Newankubadde nga ate bw'obanga oyagala okuvaako ennyo nga tolina mulama genda makindi. Ayusebo kati kwali ojamusanga nga ni munyonyo makindi. Makindi ate tutuleeta mu munyonyo. Anti bijubi ebimu ebyo nti ava eri n'agenda eri makindi sebo makindi munyonyo yonna makindi. Kama bosi wo nakugamba toddanga kubingamba ebyo. Kabayi bali si bosi wo. Si bosi wange toddanga kubingamba. Era lomo alala mu kamera si bosi wange. Oyo mukwano gwange. Abo mikwano gyange. Kwabo tsina bosi wange. Vayo palasa agambe nti bosi wange. Ole mulabeko nga ngamba bosi woyo. Tachogera. Watero okujaye ku. Tachogera nga kuna gamba nti oyo bosi ndi bosi. Tasona chogera. Because that is my friend. Is my partner. Nsamo crime. No, we man so what de. Okuchimukolera. Nchikola. But he's not my boss. He's my friend. Mukwano gwange. So naye nge bakine tele business. Waliyo music wendo. Bili ebintu abana bali batera okugula bikyaliyo. Nze manyi lwaki ngambe tele business ya. Waliyo business yendo naye waliwo especially obanga tolina toli focus ebisere bisinga ovaako. Nti bantu bangi abakosa influence of something ne bafuka addicted. Abana bali ewabbawa ne bafuka addicted ne bavaayo wabbawa waliyo malogo baloga bekwata ku bigere kyobula bagita kati kyoto moto batuuka batekawo kyoto kusamira osoka kusamira n'ogenda mu studio n'okuba engoma bw'obanga tosobola kusamira biveeko tosobola studio y'abasamiriza Kamilioni yesonyiwaayo bakyali Kamilioni yasibayo nnyo omusajja sebo Kamilioni ganzo omusajja alina amayembe bugagenda sala kati kankubulire Kamilioni is a user. Kamilioni waba ayagala kukozesa ekyo kiseera you be his friend. Sawa zino Kamilioni talina kiyetaaza bawa because n'ogenda okubala ku chat eziriko bawa talina ngoma eri ku chat akyasobola tamwetaaza. Kamilioni abuildinga n'akusuula. Kamilioni yalina ebbaba n'alowooza nti mukwano gwa Kamili kome nga batamanyi nti Kamili talina mukwano. Omukwano gwa Kamili gwa baganda be era ne baganda betabagala babeera on and off. Ochekede nti Kamili talina mukwano. Kamili bw'abanga alina business naawe ojja kubeera mukwano gwe bw'atagisuuka kyogamba kubawa ne Roni ani asingako omugaso eri Kamili. Roni yakwata ennyimba bbiri
Mateka champion nazi kwa nazi producing aba yawanikira Chameleone lwimba chi yakuba baliwa kunyimba ezimu ku nyimba ezakumya identity ya Chameleone muzimu ku nyimba ezikyasinza okubeera unfair ngambi zakumya identity ya Chameleone nanti baliwa is not a hit song lwimba baluta katika ngubuliro lwimba baluta matuli mu kalulu ngati wali na music tuli mu covid nga Chameleone n'amanya agaposhinga nga byakola bi reflecting kyagenda okukola because ebyo bisera nyono ya wameya baliwo abakubendere lwimba ng'agezaako kutajetinga ne audience ya Kyagulanyi na tapingira mu toti yalabuza sentamu oshegede bawa kunyimba zakoze n'olwakaizi wale lusinga enyimba zali yakoze kuba wale paka sawa zimukyali live classic song wa Kamili so bawa si mukwano gwa Kamili yakozesa bawa n'amulekaawo kati agenda kukozesa Ian Pro naye amuleka omanyi Ian Pro producer omumpi bwati wali awo ayagala nnyo okwata abakazikazi abeera bwatyo Ian Pro akwata abakazi abakazi bangi bakomplaininga mugamba ndwe kwata abakazi naye baba oyo mwana mukambwe bimu bibiri ne kati wabwo tulipa gundi zino ze tulina kitundu ki kwekyolaba mu Uganda right now basically endongo editamininga bwe waliwo gye bakolera gye baweseza ne gye batundira endongo bwoba oyagala gye baweseza endongo ojja kwesanga nti buli awo matching ekyali na better hand newankubadde nga ate ne Andre n'abantu abali matching erukuli matching erukuli nti ojja kwesanga nti Andre yadda wakaliga Ronnie ali ntinda aproducer abavubya bonna bali awo matching newankubadde nga ate nti basobola okukwesezaayo naye oba oyagala kutunda endongo gye bagitundira eri kololo era bwobanga olina ng'oli DJ nga tokuba kololo manya olina ekikyamu oba wagwa endongo gye bagitundira eri kololo so obanga oyagala business ya music olina kutambula mu bifo bino genda ku plot 8 genda ku exclusive genda ku cask genda ku cats launch it's where you genda ku levels ojja kufuna business zeno okay Uganda Mukamooli YouTube channel chokolera subscribe to the channel or tekeko notification button ya kakade kanyige obere ngofuna latest video zetuba tutaddeyo tubagala nnyo comment section tuzira mu keeping ngo mu sharing paka video etuke ku nyiniyo fe tuba togedde wano gwe girabe omalo giraba yonna ogicompleting ogisindike paka etuke ku ki kunyiniyo waliwo omwana yangambye okubanyo Bebe oyagala nnyo alani enaku zirekeri Bebe kuluto omwana kati kambabuulire waliwo time lwetuuka ng'amazima galina okwogera nti kulu wakubanga waliwo fakiti yangambye nti jimuzo omulaba ku YouTube ali opposite ya radio wabeera ku Metro FM akuba nnyo ki Bobby Wine wabeera ku YouTube akuba nnyo Bebe kulu bwe mbeera ku radio sikuba Bobby Wine njogerako ebyo ebintu abantu beboogera bebatya okugamba ku Bobby Wine byebiriwo abantu nabo music yamanchi wali nsobola okwogerako watch ne bakulaba bamanyi ono yalya bw'obanga obaddewo mu music industry for 25 years or 30 nga tolina impact yamanyi ogatse ku oba olina ekikyamu kati kambabuulire abantu abo tubawanya ekitiibwa bebikola Jose Kamina Bobby Wine we respect them so much kati waliwo temulotukanaga naye mannange Uganda yabawo omukisa nemufuuka abetabu nemukola byemukola nemuzimba amayumba nemufuna femme nemufuna sente nemulinnya naye mutiisa ki bannayuganda tujja kwendongo weerise mu katalogu Bebe kulu aweze enyimba 10 muganda wange osikuddiza abannayuganda okyanyunyunta bannayuganda kyova olaba nti nja kwagala nnyo Bobby Wine nti asobodde okuba nti addiza bannayuganda gayagala kubasaavinga asobodde okubeera saddaaka ya munnayuganda at least alina impact osigire gyalaga nti Chameleone yalibadde akikola naye Chameleone yali aganaga kyova olaba nti okubeera aganaga ne ka passport bakatwala yakakafune akapya nedda sebali bakatwala yakakafuna kwe kubeera aganaga nti todecidinga nyimirirewa omuntu ali independent nga Bobby Wine akyabasinga banange okusoma kirungi abo bonna abaana bo batundira Bobby Wine abasinga ebitabo ntibamutereka mu ddongo basomako tebalina diguli ani alinayo diguli yadde diploma kwako Bobby Wine alina diploma ye ngamba bali bakyalibo oli yafuna point 3 ayafuna point 3 bwakola medicine yafuna point ezo PCB
combination ichokoleka nacho jayibamo sebo pressure Kamili no yabone Kamili yafunayo mukaga yasoma bukulu unanga akoze ayagala bwa meya nafuna point mukaga nese ezo point esatu Bebe Kulu zogamba ziyafuna mu PCB ekoleka bwe bafuna mmeka naye bakola sansi bwe bafuna mmeka ngati bafuna 3 Bebe Kulu ziyafuna nze nakola arts naye ne Kamili ne bu point bwa Kamili nabufuna ba mu subject emu point mukaga nabufuna mu history soko kanye clear the air about Bebe Kulu. Bebe Kulu mwagala nnyo naye Bebe Kulu alina problem. Bebe Kulu kye kizibu kya Uganda kye tulina. Bebe Kulu yensonga lwaki mu Uganda jagena maso nokuna bona. Bebe Kulu yensonga lwaki mutabanyi ye Kamira wala jokufa. Osibe wa Roni which is okay. Osibe wa Enrique Sali Chenkulaga Bebe Kulu is the reason as why mutabanyiwe amanyikidwa nga Alan achabona abona nti Bebe Kulu paka sazi yabulwako kuzibula obwongo okutegeera ensi gyeraga nekiyetaaga okitegedde nti Bebe Kulu olwaliro nze newunya nnyo Bebe Kulu nga agamba nti tukoze kino tukoze biri oyagala ku myaka gy'okola ekiri kubanga oli 50 years mu myaka bakoze bye bakola kikibatakoledde endongo baveewo bawumule nja kwogera nga Dirisa omanyi gye yatunda Oluganda yalutunda yalusangawa alyoka alutunde Dirisa Munyarwanda ye kenyini yesuba ku Luganda mu Uganda sebo Munyarwanda ye musuuza Munyarwanda eyakulira Uganda sebo kyekugamba kyekyo musuuza Munyarwanda yatundawo Oluganda lwaki yatunda Lunyarwanda yakoze kyekimu kwe kulaba nga abayimbi abamu nga boolaba nti abamu bakosa Yesu kufuna ssente abayimbi nga besijja kumenya manya nga befuula gospel artist naye nga bato babbira mu Yesu okitegedde nga si balokola abaddala nga oliwo abayimbi abalokola abaddala abayimbi abatunzi Oluganda gwe bali ba Bebe Kulu batunzi Oluganda bamisa Semakulu Abaganda gwe kenzo ogamba abatunzi Oluganda lwaki watunda Lunyarwanda wakozesa Olunyarwanda yakozesa Oluganda okufuna ebirubirwa bye era yabyakirika n'abifuna mbadde njagala osokokirenge eya Bebe Kulu right now story one of the trending stories Bebe Kulu yavuddeyo n'agamba navumira ba promoters abana Uganda betumanyi nti bana Uganda baffe abakwata ne baleeta abanaija right now twagavinga abanaija si basatu kati karuga akadio chike ne tubande chike twafunye Fireboy Bebe Kulu n'avaayo nga one of the stakeholders of the industry abali main n'agamba ba promoters bakwe nnyo bali hypocrites bakwata abacha ne bapromoting abayimbi abagwira yet right now campaign gye baliko yakubanga bali reviving music wa Uganda lwaki industry nga olaba Nigeria befaako ne Tanzania be promoting ebyawe but Uganda we have failed ba promoter bano bali bankwe okwata oche emitwalo 10 Chameleon bwe yali emitwalo 5 loji wa Fireboy nalabako Chameleon ng'agenda ku Karago Festival yafuna emitwalo 2 egya $. Nali mbeera nti n'ebiseera ebyo ng'agenda ku Karago Festival Koroga nalabako Chameleon ng'akwata ssente ng'agenda e Tanzania lwaki abatanzania tebakomplaininga konti lwaki muleeta ba Chameleon ne batwala ssente zaffe e Uganda tukize tugaane essaawa zino ba Bebe Kulu tebalina music wa Bebe Kulu gwayimba mubi tukize Bebe Kulu talina luyimba jemvudde lulo Bebe Kulu ogambye si luyimba Bebe Kulu talina luyimba talina luyimba Kampala nti kyobula bajja tutya Bebe Kulu nti ajja kukola statement zonna ez'ekisiru okusigala nga ayogerwako nti byonna byagenda ne Yesu ne ku muhoozi pushinga nnyo okulaga nti gyali because ayagala kwogerwako Bebe Kulu yatuuka nti kati sawa zino anoonya ngeri gyabbamu industry takyalinda kyasobola kugatta ku industry anoonya engeri gyagenda kugaggawalamu talinayo ngeri gyagenda kuddiza ku bantu kyobola ojja kumulaba Yesu bakubyawe ng'agenda e Tanzania lwaki abatanzania tebakomplaininga nti lwaki muleeta ba Chameleon ne batwala ssente zaffe e Uganda tukize tugaane essaawa zino ba Bebe Kulu tebalina music wa Bebe Kulu gwayimba mubi tukize Bebe Kulu talina luyimba jemvudde lulo Bebe Kulu ogambye si luyimba Bebe Kulu talina luyimba talina luyimba Kampala nti kyobula bajja kutundira Bebe Kulu nti ajja kukola statement zonna ez'ekisiru okusigala nga ayogerwako
nti byonna byagenda neyesiba ne ku muhoozi pushinga nnyo okulaga nti gyali because ayagala kwogerwako. Bebe Cool yatuuka ekiseera nti kati ssaawa zino anoonya ngeri gy'abba mu industry, takyalina kyasobola kugatta ku industry. Anoonya engeri gy'agenda kugaggawalamu, talinaayo ngeri gy'agenda kuddiza ku bantu. Kyova olaba ojja kunona yesiba ku byefuzi n'abaviirako, yesiba ku bantu n'abaviirako. Bebe Cool agamba nti Bebe Cool yalandibyeko mu nsi ki etali Uganda ng'agenze kuyimbira society y'Abanyayuganda. Abayimbi be tufunyeko omukisa ne bayimba outside Uganda nga bayimbira abatali bannayuganda. Kenzo wadde bagamba nti ntuuza Oluganda newankubadde nga lutuuze teyatuyamba, yali tuuza Olunyarwanda, yakozesa Oluganda okufuna kyayagala, yali tuuza Olunyarwanda nga badde beni lwe bakola. Omuyimbi nga Chameleon alina right, omuyimbi nga Kenzo alina right kubanga bakoze eki naye Bebe Cool bali babukinzeewa okitegedde outside Uganda. Bebe Cool alina okumanya nti music gwayimba mubi. Bebe Cool yafuna oluyimba lwe yakola ne Road Boy Feeling, oluyimba naye lubi okitegedde nti lyali badde gundi naye lubi nti tolina Bebe Cool yakoma okuyimba oluyimba olukola olukatinga cross borders, bali mu Fire Anthem, the East African Carnival ne Love Everyday mu 2015-16 nekimulemererwa n'akomaawo taddanga mukuta music bwatyo. Bebe Cool byebyo is not a good song. Galuri ku countdown ya MTV that year. Best videos, top 3 actually. Mwewambe mali mukolo oluyimba lwa Plant Africa tulwa kwanyone mu Uganda. Wali ku countdown zali zamani mu Africa, Sound City, MTV, Zani, that is radio. Naye ntabisagala kiri kintu kimu. You're not having facts. But kugambye Bebe Cool okuba ku Love Everyday yali azza kuluyimba kyolukuba East Africa. Byebyo. Terwakuba yadde Uganda. Oluyimba byebyo terugendako namu aha. Kwenda Trace TV eno. Trace, what is Trace? Nabagamba omuyimbi akyasinza okuzanya ku Trace TV ya East Africa gyemwagalako gyemanje mufaala kuje Fresh Kid. Ne Fresh Kid yakuba kunze njiraba ewange. Okitegedde ewange last time zi gyendaba sasula ezo sente nendaba Trace. That is a Fresh Kid. Fresh Kid yasinga. Kumana genjira. Kugambye Fresh Kid yakuba bulizanyo. Fresh Kid yasinga. Singa. Parasona dda. Wile bachi. Kuba buno bambi okitegedde nakuba gulu banange zensoga sizakuseka. So bwobanga competition ya Fresh Kid nga competition siya muyimbi nga Fireboy bamusikiza Fresh Kid nga tontini nnyo. Kugambye Bebe Cool mu Uganda competing ne Fresh Kid kuba ne Fresh Kid talina hit. Tosobola comparinga Bebe Cool na Chameleon because Chameleon alina hit. Nolima luyaddamu olukadde luli mugeza si hit songo olaba naye n'okugiyemba aswala n'oluyimba oluyo okulimba ku stage aswala nze namuliko nanyumya ebibuuzi baagulira maama wange yonanga anoonya ku promoters we've had this discussion and it's getting severe. Kati gwe nakuuza ekibuuzo tulina blame game among the stakeholders ba music industry ya Uganda. Kati issues we rising away bati nga tuzogerako tuzivaako but we don't act. Buli muyimbi ayimba oluyimba olulungi ayita abantu ne bagenda ne bamulaba. Buli muyimbi ayimba oluyimba olubi abantu bagenda yomulaba because bane Uganda bamanyi kye baagala. Look, Fireboy siye muyimbi akyasinza okubeera owakabi nti yasoose okubeera mu Uganda. Bararebe bajja nga batabo ba UB40 bajja ku kisaawe kyennyini bw'otunuulira Wizkid yaze kisaawe kyennyini okumanya nti bannayuganda bamanyi kye baagala nti bali babadde ba cheaper than those. This guy aze ku mitwalo 7 bannayuganda ne bayingira nze naliwo ne bayingira kabalanya n'okuyingira munnayuganda togana munnayuganda kubayinga kyayagala singa agambe bafani before kublaminga bapromota kale balete bafani banemegendayo nga ku kyalo gye baagana. Lwaki ku Fireboy bagenda ngati wabeera mitwalo 7 lwaki baagana ku mitwalo 8 even last minute nti it is because Bebe Cool gwa complaininga promoter tasobola kutegeka wadde kyankwanzi kuba tolina luyimba. Bebe Cool kyankwanzi yayimbye ate kati yayimbye ku kivulu kya Capital ekigeza radio yategese kivulu si kikye njagala ongambe nti Bebe Cool bamutimbye wali mugagga. Bebe Cool mugagga ntambi
Actually, what naye njogera ko ne Cleberson nsobola n'okulaga message Bebe Cool yali yawumuza performing ebivu. And because I know I'm Performing n'abakyali be bokka. Because I know I'm booking. Bebe bookings wezi. Bebe Cool mu Uganda. Email basiba bazisindika n'amaze kubanga wani olinga jango tuyimbiremu wano. Nze mbeera mu bayimbi mmanyi abayimbi abo mbalaba. Bebe Cool takyali mu bayimbi balumibwa njala naye singa teyakola nnyo mu biseera biri singa kati alumwa enjala singa ali akakomando. Okitegedde ebyo byaddala nti Bebe Cool era mwe abavuma Bebe Cool ng'ali wa muhoozi mulina ekikyamu omusajja muleka agenda bbe because takyalina future agenda kubba abagenze kola kati nankubulire balamu yasasula kamba gambe Bebe Cool tunula ku kitaawe Bebe Cool mukozi kitaawe yali mu gavumenti ya Kabaka yekka n'abeera mu gavumenti ya UPC Tito kwero lutwa nadda mu gavumenti enyale mu bidandisale nga yonna minisita yonna abakoleramu emirimu yonna akola ki Bebe Cool buli gavumenti agenda mu maaso n'okuba nti agingiramu Bebe Cool tabeera ku banyankole okuba aboogera nnyo kuba yabavuma nako mu luyimba kawuna n'agamba buli kimu banyankole Bebe Cool abeera mu banyankole kuba balina ssente ayagala kubabba era omuntu yenna bw'akwata obuyinza bwati ojja kulaba Bebe Cool ng'akyuse because Bebe Cool they are money makers baganda batuufu omuganda omutuufu aba mubbi Bebe Cool muganda mutuufu Bebe Cool si mukwano gwa muhoozi Bebe Cool yagenda muhoozi kola bona amwesibako kuba mwana wa mugagga gwenda populeni afuuke president ojja kusanga nga Bebe Cool abeera ne Solomon ng'abeera ne Solomon Kampala amukwata namutwala okusomero namukomyawo ye Bebe Cool omutuufu. Okay, mweno statement ya Bebe Cool, you don't get any positive vibe join nayo neri. Bapulomoota bali bwe bati. Kiba kitegeeza oli bias. Nze kankugambe Uganda tulina problem ejo. Uganda twalemererwa okufuna ekintu ekituufu kye twagala. Olwaleero tutwanya ka space akatono instead of okulwanya space enene. Olwaleero abayimbi bana Uganda complaining nti lwaki abayimbi aba Nigeria bajja ne bayimba wano. Nigeria tesoose kujja kudominatinga wano. Nti mpola yasokera mu music industry bajja mpola. Nigeria nebikwata because products zaabwe zakola ki zali za tap ne tuzagala bezagwako batono nnyo abakyafira ku Nigeria kati waliwo nsindala ezikola ki is dominating Jamaica yafutuka ekisira nga dominating music wa Africa oba wensi ezimu okitegedde abayimbi aba Jamaica ne bajja wano bangi sawa zino Nigeria ino omupiira bana Uganda nze bagamanya ekintu kino nti Bebe Cool alemereddwa okutegeera nti tajja sobola okuba ku Africa kuba kigezezzaako gavumenti yamuwako n'akakadde kalamba kakamu $1 n'akwata emitwalo 5 n'agula b'estudio n'akola biki ebyo ebimu ebibi ekisuno n'akola zikolabula ne bayemi arade barudu boyeze ekisiru mitwalo 3 ejja $. Nti ezo sente singa Bebe Cool yakwata sente na investing mu baana abato Bebe yali badde ng'ali wala kigede like nga sinza agenzeyo nati sigagame nagwendetse ng'akola sente otegebe naye tosobola gamba munze alina ogendayo kibola abantu Bebe Cool omutima omubi gwalina alimirira n'okuba nti asitula mutabanyi we okumutuusa walina okubeera nti okumanya nga omusajja oyo alina omutima ogutalikiriya mutabanyi we yamugamba nti reggae music e Uganda yatunda bayimbi bameka bana Uganda aba reggae bakola concert e Uganda yamugamba is the next new thing gwe kyomanyi naye kiyamugamba nze nkugamba nze anti oli yakugamba olowooza lwaki kamiliyoni olowooza lwaki Alan yesiba nnyo ku Kamiri olowooza lwaki kati Kamiri takyabeera na Bebe yamuwaayo oli anko we lwaki Kamiri ne Bebe tebakyabeera yamuwaayo era naye apostinga does he beef abo abaana buli we babeera bombi ng'apostinga my son SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.